Ana yonona. Gwe Juko. Juko iwa maziganga. Juko. Ndoza kati checho. Yesa tu. Yesa wakati. Forward march. Forward. Mayday. Over. Okay. Ngama nzukene nga mungo wena. Okay. Bana. Professor Bana. Professor ori mukazi. Ori Professor Bana. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Tugenda kola ziri Timago ezize tulagaho kati. Timago mwagala. Omutima gwange gumwagala. Gumwagala. Omutima gwange. Lero tukadde n'essanyu. Akawewo kangi kasoka tufuna ku vibe. Nakumala nakunaaba. Ate kyamponya bingi. Negira sikonywera. Mala kujoza njinywerereko. Obulamu bwange. Omusajja kiti kya muwogo. Ate toba vibe abasajja. Yate nti. Mazima embwa era betebera mbwa. Ne bw'ogisanga ebunaayira. Abakazi b'oku mizigo mukolima. Abakazi b'oku mizigo rara. Ne fairu mogenda kumpayo session y'abakazi b'oku mizigo. Abakazi b'oku mizigo mukolima. Buli kumakya tugenda kubeeranga ne live. We are going to be live for Executive Media. Nze ne Faye nga tubayisizaamu kiki ekyabaddewo wootawo badde kiki ekigenze mu maaso. Tugenda bibaleetera byonna. Tunobangayo ka tip buli lunaku n'akalowoozo. Akawe kagenda batambuliza mu lunaku tuba ne ka tip n'akalowoozo. Buli lunaku ne ka tip naye ng'olwo tukuwadde byonna ebitambudde ebibaddewo awo. Ne wanaba tewali kibaddewo ffe tujja kujja oba naba musobola okutuwa kyemwagala twogereko oba ng'olina mujjawo gw'oyagala tuyisizeemu tujja bayisaamu okimanyi tusobola ofuna emirimu gwe nga tula n'entalo z'abajja n'abajja tuyinza okufa sente ola gwe kankubulireko eno diiro eyo kyakiralu tusobola okufuna teyokya kiralu tuyinza okusanga mujjawo omutunga nga musirikale. Ate bwaba muto tulina mikono gyaffe ab'emmundu. Maama balwawo kukwata. Olowooza akaduuka yagenda okubba nga talina bye yeesiguddeko naffe era omulimu tuguyingira tulina bye twesigulideko. Sista njagala nfunyeyo ku bisweta bino ebirala. Sista tuli mu winter. Abasama tuli mu winter eno. Naye bino ebisweta binkolera bino. Sista kati no balowooza sista lyerinnya lye ye sista. Tusabayo ku bisweta. Naye ne producer okozesa abantu ng'empewo etufuuwa bwe banaye oba otulanze oli ku Executive Media beera nga osubscribe atuwadde ekyokwebika producer wa ddala naye tugenda mumugoba bino ebyekisiru byatandise tuwe otya ate eno winter ye Uganda tusakola nga tuli abantu abalina zi allergies simanyanga sayina saiti simbu simanyanga ki akalowoozo ako tugenda kukabawa ku Mandi tutandika Mandi tukaba wakati totawaana kabawa totusibaako naawe kyayi ate twagala kyayi omutusibasibako producer yatumye dda kyayi naffe tewamuzize dda tetukyamwagala luli bwe twamugula nga temwatugamba kukola kale tujja kiraba ekyo bbule katulinde bbule nga akubye oluseke kojja kakadde mpozi yagamba kyayi waabwe alinga ki yagamba batasobola nakyogera mu kamera kubanga bannaye kagatto bannaye kireke tukireke so kino kyolaba tukoze tuli mu winter eno twebiseeko munnange omanyi winter kyetukola muzira akutte era bannange okimanyi muziraagwa abasama mba mujje n'ebijaketi eno Uganda kyatabuse eza ekisooto kingi mujje n'ezo engatto zammwe ezo ziringanga bomba temuyina ngatto mutubire tubagwire gambutusi kuba kati omuntu asobola n'okuva neno n'agenda mu tawuni ogula ekintu ng'ayambadde gambutusi tetukyali mbuga mbutusi zikoba mu byalo simanyanga kulunda tuzitambuliramu ze tulimu mu kibuga mbatidde mmwe so Shame Manja lyerinnya lyange ndi wano eno ne Faye Tusha akaana ak'obuwala kambeerera aka industry eno
nefe iweekuumye banaye neekumye okimanyi industry yokka nze nzekka virgin goweka akyalina ebbere eritannagwa ate ntambula buli omu anteze ebibatu munnaye abasajja bakusabiriza naye nze kyenkwagadeko weekuumye omanyi omwana otuuka ku myaka gy'oliko ng'okyali mbeerera weekuumye ate siina gwe nokumbya mpaka until they make it official. Yes. No sex before marriage. Ngenda kulya ebintu nganze maama. Nakubanga ndi wali eri mukutte gomesi. Okuzaala kukyagana, ddala okuzaala kukyagana. Mama. Naitani. Awo embaga yange tugirinnyira nnyo. Tugitutte Maldives. Njagala genda Maldives. Embaga yange gyegenda. Njagala genda Maldives naye njagala omwaka ogujja. Ino genda kebbali. Naye tujja kakuba oluseke kuba bali visa free ne Maldives visa free naye era katiketi na accommodation naye tugenda no worries let us work tugenda okubatambuliza kweno channel nga buli we tudda Bubbles Beauty bakola ku nsusu yo kijja kityanga bampe ne bisiku kwa bintu byo naye genda kuscrubinga kikati scrub wala noli namukozesa bakuwe vitamini C. Tukyasoka tuwe fesi yo bwefaanana. Mwe abantu abakola fashion n'obuntu bwa black buvaamu butya. Abakola fashion. Obuntu bwa western nze si bwakola wankwata batya nga ndi na Muganda. Boyi otola ne munnaffe. Oba bagoba buli musa ina obulabye wala yo kalina taako kanene okalina wano beauty sport naye ina wano buno bwa black wallahi nze bannayo buli western up nze simanyi nabwe mwankwata kale abaganda mwe mwafuna nnyindo kati fe kyala kanaffe twafuna obwo Mwambo abaganda mwenna mwatomera ba Indonesia. Wilmart Paints. Bakugamba nti basiiga langi, balina langi omulungi, balina langi owa weather guard, balina langi owa silk, kubasiga nakkiriza kumanyiirwa bwentyo. So now ayina ekika kyonna ekya kkala ky'oyagala bajja kubeera nga bakutabulira. Ennaku zino abaana batabula langi. Abaana ba Wilmart batabuse. Tosiige ennyumba nga tokozesezza kika kya Wilmart. Sikulaba ng'okozesa paint yenna nga si Wilmart. So aba Wilmart mukola renovations abalala muli mu kuzimba ebizimbe byawedde mulina okukola finishing. Ate kisusa ate ku kigejjesa bwotyo. Oyambadde sweta. Naye gwe kino ekintu si kya bestie wange. Tukole baaba. Buno obuntu bundeetera allergy. Olinamu kusente. So Bubbles Beauty bomba bagambye ndowooza nti bakola ku nsusu genda ku level 4 ku New Pioneer Mall ku room 106 babeere nga ate nawe bakolako. Black Beauty mwenna watali Black Beauty nga oli ku original yo beera nga ate nawe ogendayo babeere nga nawe bakolako. Totawaana ojja kugenda ku balala abookya bakooke nawe okitegeere. Okulukute ng'omuzigo. Okulukute. Mimi's Glamour Palace bali awo ku Sapolo Road genda wobeere ng'ofuna ku bwobo mu nnyumba banna. Ruumu zammwe ne wardrobe ziwunyanga mwe mulundira ebiyenji. Bannayo osobola okyaleewo omuntu ng'ennyumba yonna ewunya olukuku. Sina lukuku ng'ewunya n'ekivunda abakazi abamu bakyafu bawunyisa ennyumba. Muteeke muko senti nammwe. Diffusers weeziri obubaani weebuli. Waliwo obubaani obulungi obwo obutali buno kana akabaani kedda akakugira naye buno obwakawoowo weebuli bwonna tubulina hijaabu ennungi ez'abaana n'ez'abakyala tulina 2 pieces ennungi okukamala obukamazi and we are soon restocking. Yes ate tuleeta ebipya very soon ndire feeyi tugenda kubeera nga ate abalala tubayisaamu mpolampola okuli JJ Sounds okuli Atlantis Plasma Design okuli akagambo nakakutse Alika Rentals Massachusetts. Naye bwe nagenda Massachusetts ngenda nga njogerako ne Ale.
balina okunchima ku airport bakuzunzeemuko banzuze mu limousine nga baletedde n'ebimuli naye bannaye ngenda kubeera mu bulamu obulungi ngenda lumya abanaku pasi ogenda mu America ngenda lumya so Ali Carrentos Faye wajja mu America please mumulabiranga ddala kwe kuli abamakaspas Nisha Portraits habula bannaye ngenda kwetaagayo akapapula k'aba sponsors nkafuneko so olunaku olwaleero Faye njagala obeerere mwangu nnyo abakyala ndyoke ngende maaso Makaspas bakugamba nti basiiga bakola portraits ennungi mu nature naye buli portrait gy'obagulako obeera ojjanjabye omwana wa Scorsese ate mwekebeze ne Scorsese bannaye mulekera bakugamba nti weekebeze Scorsese n'omuntu yenna gw'ogenda okwegatta naye oba omuntu gw'ogenda naye mu bufumbo kubanga osobola okwegatta n'omuntu nga togenda naye mu bufumbo naye accidentally n'ofuna olubuto n'ozaala omwana wa Scorsese n'akubonyaabonya omwana n'obeera ku kitanda ate n'omwana oba omubonyaabonya gw'aleeta ku nsi ng'alina Scorsese abaana tebeesalirawo so gwosobola osalirawo omwana wo teweegatta n'omuntu nga era no sex before testing for sickle cells okimanyi waliwo abantu abeegatta ebyekisirusiru nga tebasoose nakulowooza amasannyalaze bira mupango amasannyalaze gakusika masannyalaze gakusika noba nga tokyategeera nga omutima gukubira kumukumu tolowooza ku future naye nga omusajja ali agamba ebigambo tobiwulirangako ate bannaye lava empya eya kisirusiru lava empya giraba edduka neze ndyokke ne lava empya nze njagala nnyo lava empya kuba empisa nze nange relationship zange zimala myezi 3 anti awo beeweddewo n'ofuna omulala ate ne muddayo buto ate oyo omupya ate naye abaleese bibye ne baba ayogera bifaanagana n'ebyoli naye era biba bipya kati biba bipya kyova sigivaako nga byebimu era saawa eno wendi nnonyayo kati emyezi 3 giweddeko nedda ndudde nga siri mugundi mulaavu oludda ate omumwa oli nakulaba ogamba tolina mpisa kikiro ki tolina mpisa nokyewaanira munnanga sandi agadde odiba nanti era kati gwera gondibya ate ntya ko wagamba teweeguya kati ate nze ombeera atya nawe nga teweeguya nga nange neeguya naye abagagamba bugiriza nanti nze neeguya nange osanga obusajja bwenfuna bwavu nga sigenda ku busajja bwava ku basajja abaavu musajja omwavu talina future ava ku basajja abaavu baneno naye bannaye nyina ba ku musajja omwavu bagenda kunyiiga naye omusajja omwavu okimanyi nyina akasajja akennoonya nakakugambako kenjagala okuddamu okutweyagale kale sigenda kuba nti ndi awo nkaagala nnyo naye noonyayo akasajja akampi nga kalinga waneeno nga kankoba muno mu kiwato nga kamasaka nga kava eyo munda eyo masaka kitoma eyo munda mu nnyendo nga kampi nga kakatuliki nga kambala sapule ng'ekwekoya ne ku ttaka owo oba n'olugezigezi obwo ndyoke mbakyunyiza akasajja ngenda kusooka fa omwezi ogumu bakyunyizikaabo banna okimanyi obusajja obweyo obuganda obweyo obubeera eyo mu kyalo obwo bwe Masaka tolya mmere nga tekannakomawo oba olina okuboobeza ettooke paka nga bakyali ku nnono just baba bakyali ku nnono ate nnono ki naawe abakyali ku nnono nze era bambi nkanoonya era bw'oba oli eyo onoonya waaki just mbeereko nako oyagala mukola ki kajjamu lujanja bw'otuukayoko ne kalukujjamu omusajja kasaako nzijjamu lujanja nga akasinga obuwanvu omumpi bangolo bwenti manyi omusajja omumpi awunya ttaka bannaye bummanyiira nabo naye kati omusajja omumpi gwe baamu ne ssente ebisigadde obireke bitwekere ffe tujja kuwoza mu mikwano gyaffe era nange bwe mbeera n'akasajja akampi bambi nga kampa ssente mba sikuyinaako kabuzibu omukazi taba mumpi oba abakazi si bampi fe abakazi tuli bawanvu abakazi aba muwanvu oba sayizi kyoba sayizi kyaba muwanvu naye omusajja omumpi baamu ne ssente ate ng'ozigaba waliwo omuntu okuba n'essente naye nga tozigaba n'obukopi si kirungi bannange omuntu obukopi atama bannaye mutama owange abakazi ennaku zino abasajja nga bakomplaininga nnyo mu inbox yange ate bannaye bakoze ekyo abakazi n'abawala naddala kale njagala gweoyogerere mu bawala bo abo bwe babatwala ku deeti muzunga n'abantu oli akuyita ku deeti n'ojja n'ekyalo n'ompita ate waliwo yampise ku deeti mami jangu tugende nti wano okakasa biki omusajja akuyise wekka mwagala kweraba mwogere
ompise ekyala mutuula bubi singa nze bwentudde kubanze nayiga bino ebintu nzize mbisoma tubogenda ku date otulawo tubogenda ku date otulawo naye osanga bambi n'abawala abamu temubanenya abawala abamu bambi omuntu ava mu kyalo n'ekyalo tekimuvaamu abawala abamu wanene abannayuganda bambi muyina nnyo amaalo kati ate kale kanneme kwogera ku bakadaama njogere ne ku baana okimanyi wanene waliwo abawala beeyisanga te bakadaama ate bakadaama bakoze eki nanti betumanyi abatategeera nnyo nze bwekimanyi nedda mukwano nze nina mikwano gyange bangi bakadaama ekyo kimenyewo saksi togenda kumenyesaawo bigambo nze bwenkimanyi buli muntu abeera abasinga bakadaama mikwano gyange nnyabo sebo oba nnyabo oyinza oga mulimu naye toyinza kugamba nti bonna kale mulimu abatategeera sina mpisa mbi mulimu abatategeera nga jategeera kinene nedda empisa embi n'obutategeera bya njawulo omuntu empisa embi nze nyiza okubanga twogera ku bantu neeyisa y'abawala basireya nanti kadaama giddemu nanti kati obwakadaama ne sireya byawukana ati kadaama gidde sinategeera ayingiriddemu bakunyiizizza tebanyiizizza ayingiddemu biko ngambye nti abawala abamu wanene beeyisanga bakadaama kuba bakadaama betumanyi abatategeera lwaki tebategeera because enneeyisa yaabwe yonna yakyalo batya byebakola nga byonna byebakola byonna eruusi byeboogera endowooza yaabwe ogenda okutunuulira omuntu ebimuvaamu byonna nga just byakyalo kati ate waliwo naffe abeefuula basireeya naye nga tuli mu liigi z'abakadaama abo bagenda kuvuma ate kati ewiiki nga nnamba bebamanyi nabo bebamanyi nze sigenda kimenyamu tebakadaama abamu tebategeera producer era omusajja wava eri n'alya kadaama era bamubalira mu lubu lw'abatategeera kadaama ye muntu asobola olabirira omuntu gw'atalina bw'ayita n'amulabirira n'amubba n'amufera buli kimu kati naffe basireeyo tuyinamu empisa y'abakadaama nti omuntu akututte ku deeti mutuuse okutte ekika kyo kiramba mikwano mutera kuba n'emikwano waliwo abamu betutwala n'ab'ekika n'ogenda n'empe omusajja n'omumalako emirembe n'atuuka musajja wattu ng'ayagala naye afune w'omusootingako nga talina nawasobola kukugambira omusajja n'omumalako emirembe bannaye bwenna nga yazze ne bajeti ya mitwalo nga 20 akweyo ne 10 eri kutwala byonna n'oleeta abantu abalirya talina bw'anaaswala mikwano gyo tasasule ate mukwano ne mutuuka ku deeti n'olyoka ondabira amaala agali wali kati let me say for example nti kati ngenze omusajja ntute out kute mikwano gyange esatu ffenna tugenze twambadde obukondo abamu tebamanyi butambuza batambuza bali eno batamanyi kutambuza bukondo kuguna omulembe kisoboka how can you be there nga tamanyi kutambuza high heel ng'oli myaka gyange like for real does that make sense waliwo amasomero agayigiriza okutambuza obukondo that's class kwefaako omuntu akulaba class gye weetwaliramu n'omuntu gyakutwaliramu bw'otwalira mu class y'abakadaama era baba bagenda kutwalira mu class y'abakadaama bw'otwalira mu class example yeri ku bakadaama example leero gye nzize nayo gye nnyina togenda ginzija mu kamwa kati bw'otwalira mu class ogamba nti bannaye am high class era gye baba bagenda okutwaliramu gwe linda nze ntuuke mpaayo omwezi gumu next year ogenda kundaba bwe ngenda okubeera era nze binene bino mbaera nakyo guno omwaka naye bannaye abawala twefeeko n'ennyambala ennyini gye twambala omuntu n'oyambala omujampa mande ku mande tubadetogereza ku mujampa sebo nyabo nga ataddeko omusweta gwange tewaze kujolonga bujolonzi buli muntu omaze okuba bakadaama bange atambuza mmere ayambadde omujaketi jaketi yennungi obudde bwampewo naye era waliwo jaketi eziri class nebane owemmere bambi oyagala ayambale jaketi eri class center ate kati abantu abatambuza emmere be balina n'okulabika obulungi balina okwambala bwe balina okuwunya obulungi kusikiriza kasitoma naye leero ze n'akajanja kangi abawala be
Abaganda banyiiza nobeera abana abawala temwefaako first of all abawala kati ng'ovujjako n'ebyokutwala out like our daily lives ze tubeeramu omuwala n'abeerawo n'akwata olunaku lumu olwokubiri olwokusatu nga talabye ekiyiggo bwe kifaanana nga sisita wange omu abantu tebawunya nti abantu bawunya waliyo abantu nga bo naturally mukama yamumma ekisu nga tawunya n'ogamba ate kati ekko liri eribeera ku sikiini ate lyaki ani aliraba okimanyi abasajja bagenda batukoowa bakugamba nti bonabona be bakyawa abakyati banaaba munnaye waliwo abakyawa nga tebanaawe omuntu n'abeerawo ng'awunya ye kati olaba obuzibu kati ekituufu oba omanyi ti ne bwe mba sinaabye teryagenda kunkombako newa mukwano gwange baalidde wano mu bulago ng'akambira bannaye abakazi mukambira obulago mukaawa obulago waliwo ne baneeno abatuuka paka ne mu matu bambi oli n'ateeka olulimi mu matu n'aggyayo wakisi yenna bw'ati bannaye abasajja mubakozesa wakisingi gwe bateesiinyira ate kyekimukombya mu kuto omuli wakisi buuza tokola bintu bya kiyaayo gwe laavu eyaddala omusajja alina okukomba buli waliwo omusajja atuuka n'akomba n'ebigere thats romance mwe temumanyi romance omusajja nga mwatandise romance alina okukomba buli wamu okuva mu kutu paka eri mu bigere wansi nakwata buneene obugalo n'abuteeka mu kamwa bonna ne buggwerayo mama ina kimwa kyenkana that's romance kati mweraavu yammwe ey'ekikadde simanyi bweri naye ffe yaffe ey'abaana ab'obuwala buli wamu batukombawo ey'ekikadde just bwekyo kiri mu bufumbo teri romansi kyova abasajja baddukira nnyo no muffe busaidi chick kyokunywa anedda lwaganye kyayi genda maaso abafumbo tebakyali romance abafumbo temukyali romance abafumbo just wi dakiika ebbiri wi naye mmwe ife we take our time okimanyi osobola n'okumala essaawa bbiri aye nga banga temutwala amazzi mu ttooyi nati kati kyova olangamba bawala beerongoose kubanga by the way gundi process yogenda mu ttooyi eri bweti nti genda mu ttooyi lwakuba ttooyi zaawa ne uganda teziri civilized naye ttooyi eri civilized mubeeramu bubidets ate bideti bamutegedde kannyonnyole wantukolera omuntu wa wansi addako wakati ne apa naye era tusinga kukolera ba wansi kamba nnyonnyole ate ogenda mumanyira balabi bange bano sebo mpangadde nabo kabideti kwe kano kagundi kataapu akatambula so okakola we bati ko kennyini newe otateekayo olugalo kwerongoosa kabeeranga kataapu kabakadaama ke bakozesa lwakuba bo batuuka ne babeera nnyo used nakate ne bakajjamu ekyobusiru naye kabideti kakola bulungi nnyo togenda mu ttooyi ng'olina tippi n'ogyesimuza neeraalira n'ogenda ate bannaaye tebeesangula bulungi beesangula na bubi kati waliwo wano abakola amala bwe bati bakolako bukozi bwe bati abawala bannaye ekintu tukisusizza nnyo eky'obukyafu abasajja batukooye bannaye bakatifu obaani agenda bannaye abawala bannaye kati nga ggwe yasomako obusawo lwaki abakazi si kirungi kwesangula nga muzza mu maaso olina kwesangula ng'ozza mu mabega bw'okwata tishuyu bw'oti va emabega bw'oti va mu maaso bwe bati ozze emabega nyino kiteekako era singa mbadde nyimiridde nandikoze action kubanga munnaye abantu abamu betwera tebategeera babeera baagala nga wokola nga wobalaga ne example bw'okwata tishuyo jja mu maaso bwe bati nga bozze emabega ate toza mabega kuzza mu maaso jja mu maaso ozze emabega emirundi ng'esatu omale okozese kabideti omale weesimulaga amazzi watu kitosobola kukwatira wali mazzi mutambule nga mukala naye gwe bannaye n'otuuka n'ojjamu nnika bwe bati wenna n'owunya okimanyi waliwo abantu abajjamu nnika nga zonna zaafuuka naza yero kungulu bawunyanga ebyennyanja era ate ekyennyanja okikoze otya abali ebyennyanja mbe bamanyi kirungi sibirya ekibisa ekikalu tonaliranako muwala ng'awunyanga ekyennyanja naye nga sigamba nti kiwabula bwe bagenda mu ttooyi bapakuka omwana omuwala olina okuba ne hanki mbeera ne hanki oba akagoye akatono k'obeera mbeera bino ebintu mbibagamba ensawo y'omwana omuwala yandibeddemu kinaki
ensawo y'omwana omuwala ekisooka yandibadde mu wayipu kubanga ne bwogenda mutwe nga temunika bideeti wayipu esobola okukolawo kuba ye eri weetu kubeerako amazzi. Ensawo y'omwana omuwala kulina okubeerako ka hand lotion lwakuba ensawo yange eri wala nandikabalaze nokala ne hand lotion nga bw'omala okunaba wooti mu ngalo tosiiwuuka ngalo ate kuvaako biriba oyisaako ka hand lotion. Ensawo y'omwana omuwala simanyi abalina lipstick oba ki naye erina okubeeramu ne kaki ne ka gloss akatinitini. Siri muntu wa makeup naye olina okubeeramu n'akantu akasimula face in case oyina oily face ng'ogenda kutuuyana nnyo nnyo. Ensawo y'omwana omuwala erina okubeeramuko kagundi ka senti okuva ku Miss Glamour kubanga bwaliyo obutini bwe buti gye buli akasobola okubeera mu nsawo waliwo ne buno obw'omutwalo babutabula bwe buti okuwunya obulungi gyo libeera etteeka weewunyire bulungi nawe wennyini otambula nga weewunyira bubi kati ate omuntu k'ogenda okusanga omwanjuyiriza agakwawa gonna nga kalimu n'ebyoyo kimanyi waliwo abantu abatashevinga omuntu n'okwata ensawo y'omwana omuwala ebeeremu ekikwanso osobola olugoye lwo lusobola okuta ng'otambula. Waliwo obukwansi obulungi obuli neeti bakatunda ka paaka mu supermarket kalina okubaamu mu nsawo yo. Ensawo y'omwana omuwala erina okubaamu empiso ne wuzi. Engatto yeesobola okukutuka nga wooli tosobola na kubeera ng'okola ki ng'otuuka omuntu asobola okutungira engatto. Olugoye lwo lusobola opasuka n'ofuna w'otuula n'olukyusa n'osooka n'oluyisaamu. Ensawo y'omwana omuwala ebeeremu paadi. Ebeeremu paadi eryo tteeka bannange. Kibi nnyo okubanga onoonyeza otandika ottawaanya abantu wange olinamuko ku paadi. Kati nno waliwo nze no mama wange yanjigiriza nti olina n'okutambula n'ennika ey'okubiri buli w'oba olaga. Yes, ne buno panty liners. Panty liner it is a must, then n'ennika ey'okubiri. Kuba kati nga nze abantu gye mwakulira oba mwakulira wa nze okimanyi nsobola okuva ewaka nga nkimanyi nvudde waka kati nzirayo naye neetuuka mu tawuni nefuna puroguramu nesikaddayo waka neŋŋenda n'ensula ewalala. Okikolanga buli buli kanaku kati era bwe mba nga siinamu kintu kirala kyakwekuumisa kiba kitegeeza mba ngenda kwoza nnika mangu gye nnyambadde ekiro ate ngikunkumule ku makyanja mbale nga mbisi ate ze nnika embisi ziwunyisa ate omwana omuwala toyambalanga nnika nga togigoloddeeko wansi. It's so bad. Era nze nnika zange wemala ozinnyikawo bati in case nga ngenda kuzambala zonna nsooka zigololakokko nenziteeka wali eri era mba ngenda nengiyisaako bweyoti mangu naye ebintu biyamba naye tetugenda kudda ate tubasomesa hygiene gye mwalina okukula nga bagibasomesa. Obasomesa hygiene mangu ffe tubeera tubibagamba ne batakyusa ne tetukoowanga. Kale bafunamukko. Obadde ogamba waliwo abantu abatashevinga ku mulembe guno kuzina Jirita ez'ekikumi. Jirita? Oh my God, Jirita! Ebeere Jirita mama tejja kuba Jirita. Waliwo baanamu what's even shaving? You shave using razor blade banange. Kuwakisa aliwo these days. Si buli muntu nti asobola wakisa ebbeeyi ye. Wakisi si wa bbeeyi. Wakisi wa mitwalo 2.5. Omuntu abula ekyokulya agule agende kuwakisiwa emitwalo 2. Nedda buno bulamu bwo kati nze nkola wakisi wa 2.5 mmala emyezi egyo nga sizeemu kumera kwoya ku mubiri. Kati twagamba omuntu asobola okuliira emitwalo 2.5 emyezi 2 nga kyaliko ezo zaalya. Waliyo atasobola zifuna akozesa eki. Buli omu asobola mugyeemu ebyogamba mbu tetuze kati ng'oggyeko ab'omukyalo bw'obanga oggyeko atamanyi na wakisi bambi ow'omukyalo bamumanyi wakisi osobola n'omwekola nawe ofumba sukaali kubanga abamu batya mbu sigenda genda simanga nebikulira omukazi bwandabe naye osobola okufumba sukaali era wakisi bamujja mu sukaali naffe abatushevinga abatukola wakisi bamujja mu sukaali kwata sukaali muteeke mu kasefuliya musaanuuse omuwozeewozeemuko kati n'oteekemu ku mazzi katini agire weeteekeyo weekuunyuule. That's the best way by the keeping gundi private places nga zili clean. Yeemanyule naye omwana omuwala n'obeera n'ekyoya from first month pubic hair to third month to fourth n'obeera pubic kale pubic. Simanyi oba ogenda funa omusajja jatulajoyatuleera naye era simwagala kubera nabo tebagasa bagasa naye kale bagasa toyogera ku kitonde ekyo bagasa
What do they bring on the table? Ngojeko obusente wawe batwana fo tusobola okwekolera sente zaffe. Hi boyfriends. Obwavu avuma basajja. Aliko basajja avuma. Dogoli ewaabwe. Choka omulabye ogambye hi boyfriend. Bwe nto tomumanyi mukwano zinga ntijjisa abasajja. Sana musanga ne muwahaga ne mupekinga yinyi ne mpawo nga nyine ekyokku. Okusikwetunda. Ate kwetunda bichinga nkuwadde haga. Haga yo ya bitalo 10. Nedda just omuntu aba asiimye. Asiimye ki? Just kumubeererawo ko kumuwa haga kumulaga affection nobeerawo ng'omutuddeko ng'omuwawako kupeeke. That is prostitution. Not prostitution. Munnaye bana abasajja just ebintu byamalala bye ndya sapa. Nalafaya katofuluma kibuga ng'enjala. Nze sisaafuluma kibuga kinge enjala. Okimanyi buli lunaku buli wenzirayo mami yange. Nze era akajanja ke kantuusizza wano. Mami abeera ngamba nga tolya mmere mwawa kirinywa afunako ku kyokunywa nga mugambye bulungi. Bintu bireke. Nze wa ekibuga kati bakyali ku pubic hair. Pazi pubic hair. Bannaaye abawala mweshaving. Ate abashaving oganye ejjiri tejjiri tebaki. Nedda munaye muntu bwe yashavingisa ejjiri tajjukira ebyo bintu oba weeshavinze kungulu wokka nga munda gundi tetuuse naye omuntu akola wax bivaayo paka ku kahead jjukira hair eyina zino enviri zirina head ne tail. Kati omuntu awakisinga bonna buvaayo naye omuntu ayesayisa ejjirita asala kungulu. Ate okusala kungulu jjukira wabeerawo abawala abamu tebamanyi anti-shave. Tebamukozesanga nako ku kyabazaalibwa. Kati bwe yeshavinga agenda kumera ebyo ebimmonde. Ebyo ebimmonde oluusi bituuka ne bikola ne bivaamu amasira. N'abanga alina humps. N'abanga nga buli bwatuuyana bwe bati enkwawa etuuyana biri eri ebintu ne bitandika okuwunya. Abakola wax tebatuuyana nkwawa? Kizibu. Nze situuyanangako kuba ntandika okukola wax. Kubanga omuntu obeera clean gundi yonna akagundi konna kaba kavuddeyo. First time sigenda balimba first time aluma era obeereyo ng'olinga nga ali muleba odinga bakunyera nga obeera nga asindika omwana naye kostojjangu obimanyira bwoti. Kati bw'ovaayo bannaayo obeera clean obeera nga gwe akyasinza okubeera clean. Obulumi bannyonnyole saagala olimbe bantu wano. Si kulimba obulumi buba bw'amaanyi. Si bw'amaanyi. Bw'ovaayo first time obulumi bukende. Sanze mbagamba. Kasita wali okozeeko naye ngenda kutwala. Kuki? Wax. Oba nze kennyini ngenda mwekolera. Tosobola. Naye banayinza okumupa ekikonde. Nze nagenda okukola wax. Owuliranga emiranga munda. Nagenda okukola wax. Neva bali nange saagala kujjukira lunaku olwo lwasooka. Kunyumizeeko experience. Nalabanga amataala agavuddeko. Naye buli muntu ndowooza alina first experience ya wax. Kati anyumize yagenda mu wax ye n'akumonga akanywa. Nedda naawe nedda ogenda tiisa abantu ebyo tebyaliyo. Yali alimba. Wallahi billah. Waliwo yajja nanga abakola wax. Baade bamuwakisinga ne yejjako akanywa. Oyo Shaka yali yeeyerusa bino ebinyama byabe ebiringa ng'ebyenkoko. Wallahi Shaka yali yeeyerusa. Bambi ng'akaaba era omukazi akwata mu kizigo wax mugenda ishono kubanga osobola okuvaako sikini y'akantu ko konna. Ate n'otandika kujjanjaba mabwa. Omukazi eyeeyerusa nga n'eri wansi ekizigo kituukayo. Wax yesooka omwesonyiwe. Naye wax taluma. Nze kati namumanyiira. Kati gw'ogambye wamumanyiira. Kati omukyala ali eyo. Ali Luweera alaba vidiyo eno. Omugambye afumbe sukaali. Amuteekeko yeemanyuule. Bwe yeemanyuula obubi. Nedda babba baabwe babayambeko. Bwamumanyuula obubi. Ate batya. Just ng'ogenda teekako gundi ate abasajja wax kisinziira amaanyi gw'olina. Ate abasajja jjukira balina amaanyi. Kasita akagirayo bati nakulako mulundi gumu byonna bijjirako mulundi gumu. Okaaba lumu nga lwa mugaso. Naye abasajja muyambeko ku bakazi bamushevinga. Okimanyi waliwo abakazi abagenda mu ddwaliro nga bali naddala bambi ab'embuto. Ab'embuto wallahi nga temushevinze. N'owo omusawo baba basasudde abasawo. Mukwano waliwo nga
nga sigamba nti no teeka omusawo yalina okushevinga mu government naye ali mu private naawe gwe gwennyini obeera ng'oswala ne bbaawo private aba alina omumukolako so tebaba asasudde nedda kati kambuuze nti omukazi olubuto lukuza emyezi 5 bw'otandise okukula naaba takyetuukayo kushevinga omusajja tamenya omusajja amenya ye omusajja agenda muyingirayo nga n'ebyo ebintu ebyo byonna bikyaliko kiba kitegeeza mwenna nga kapa obukyafu bubali mu musaayi bubatambuliramu babateeka na ku drip mufuna ddoozi y'obukyafu omukazi we tomulongoosezza omusajja ategeera alongoosa omukazi ate naffe bwe tubeera mulavu nga sigamba nti nerwa like bya mbuto omusajja asobola okunongoosako naye nga bwe mulongoosaako affection mulekerawo mwewadde eddembe mu ggwanga lino neddamu nayo emirembe gyakyuka si buli kimu mbuno omukazi alina okikola omusajja talina muyambako abakazi muyambeeko abakyala bammwe abasajja muyambeeko abakyala bammwe mu kwekilininga mosli naddala bannaye bambi abo balina embuto babeera bali vulnerable nga tebalina kye basobola nakwekwe waliwo ababeera ng'ennyaanya ng'akeera ku makya kutuula bw'ati kati omwana omuwala abajjirita bwoti bw'obagumye nze by the way gwesoose n'okinga mbadde kimanyi bwa wakyaliwo abantu abakozesa ejjirita n'abevvu bakyaliyo oli ku bajjirita ate nno abevvu mbawagira kuba ate evvu eringa nga wakisingi naye evvu eruma evvu olina okuba ng'oba olina ekintu kyotadde mu kango kubanga bakuulayo bukuuzi bakunyulayo bukunyuuzi sigamba nti no wakisi bigenda kwatirako biveeko evvu weekunyula nga nkoko weebati eryo ddyo sirisobola bambi nammwe abakozesa evvu muyina emitima naye mukole nnyo wakisi kuba wakisi ye mulungi ovaayo oli clean enjala bawala bakola enjala abawala abamu tebakola njala balinga basajja okay that's okay naye ate bw'otakola njala zirongose zireme kubeera mu bino bintu bya black wansi kubanga ate bannaaye bw'ogenda kuba neno bambi abali ku buzigo obunene obwekyetaano ekumi abo bambi ate bo basusse omuntu ne woba toyina mmere yakulya naye weefeeko ne bw'okeera ku makya nga toyina kyakulya keera ku makya olabike bulungi bannaaye temukkiriza kufaanana bizibu byammwe ne woba toyinamu yadde n'ekikumi nga omuli n'akusanga n'akuwa ekyekumi genda osiba akaviiri genda okole enjala wakiri okole ez'ebiri ate bannaaye subira na muwala mukulu kukola njala za mitwalo 2 oba okola kyekyo mukole ku njala ez'ebbeeyi mufune skin care ez'ebbeeyi kati fe skin care zaffe zizo ziri kuva bweru mutumye skin care products ez'ebbeeyi nga zigenda kulwawo zirinnye ku nnyonyi zijje wano mwera bannaye abaana abawala twefeeko okwese ka skin care product ko bannaye nga n'emitwalo nga katandikira bukadde 2.5 wallahi ne woba toyinange zaakula oyogerera ku baani ggwe tuli wanene ku baana abakola skin care zaabwe bambi ng'ekitono nnyo eggwera mu mitwalo nga 3 skin care yonna kati goyogera 3 nga aliwo n'abakeera ku makya ne beesiga vaseline ne batambula ate naye nga balabika bulungi era nga bagagga oyinza okuba alina olususu lwe nga lulungi nga teyeetaaga kuteekako skin care yonna nedda abamu ekitukozesa skin care routines nti skin waliwo abantu abamu nga mwana bw'ola tosaanidde kwesa vaseline bannange emyaka gye tulimu tegisaanidde kwesa vaseline tukozeseko skin care products waliwo skin care products nga tekirina kye zigenda kukyusaako yadde ne kakalako yadde neki naye gwe n'obeerawo bannaaye n'ozimbagatana n'okeera ku makya oli kazigookedde ku makya ofumbye ebikopo ebuuju onywedde ebikopo by'obuugi 2 enjala nkyafu enviiri otaddeko binene ebitambaala ebikyafu ebyaguba oyambadde omudira gukomeeri baawazi mukama katonda baawaze talina yadde n'apetayiti ekulyako yadde n'akantu n'akamu yadde nekoofumbye waliwo abantu nga yekuba body sprays ku makya 3 nga zonna bika byanjawulo bigenda ku mubiri gwa mwana wa buwala omu neyekuba body spray muno neyekuba emikono neyekuba body spray yenna n'amala olw'engoye nazo zirina perfume owaazo n'amala obulago nabwo n'abuwa n'amala neyeteekako ka hand lotion oyo omwana wa buwala afuluma agenda yoyo omwana ow'obuwala yoyo mwana ow'obuwala
nofuna wa accessories n'obwete bannaye ngenda kubeera bulala ngaddi nga Jani waliyo ki nofuna wa accessories n'obweteekako akazige ne mugenda ne bakakola gundi ne bakakola ne bakatereeza bannaye ne weefaako n'ofuluma buli musajja nanga bannaye wow oba weekolerako musajja mba nekwerako nze naye era tosobola like public tosobola kufuluma mu public ng'olinga nagalaala era toyitangako ku muntu nga bannaye leero ng'oli smart n'otambula nga bakwana okuva gy'ovudde okuva ku kyalo ky'oliko nze nyina omukazi bwe mba nva ewaka wakukyala agamba bannaye anti oli smart nga mugamba thank you ndeterayo chocolates nga mwanja muleeta buli lunaku naye era ne wootaba smart takunyega era wobeera smart nga bannaye anti leero oli smart bannaye oli smart just appreciation yeeyo ekuzaamu morale okwefaako Manda Express Cargo sobola kubeera ng'ate mbasussa okubeera nga siisaawo kalango Manda Express Cargo bakugamba nti batikka bintu okubijja ettaki ne babikomyawo wano ewaka ku butaka w'oba obyetaaze tokaaba na kiro zikuweddeko okubeera ng'ebintu bye bikwasa aba Manda Express Cargo osobola okubeera ng'ate obatuma n'obatuma gwe ali ene Uganda ne babeera ng'ate era babikuguliza enamba z'essimu kweziri okwo ate bo aba Atalantis Plasm Designs bakugamba nti bakola designs zonna okuva mu byuma gwe beera nga nzigi madirisa pagolas gate balconies nga zakwokya obibakwasa Eco photography and videography bakuba kifaananyi ekiri ku original temuli kinzaali basangibwawo ku Nkrumah Road kizimbe kya Life Building room K08 JJ Sounds oyo akugamba ki JJ Sounds nti screens ennungi weziri sound omulungi wali amataala amalungi wegali so alina okwanjula mbaga olina events ogenda kukola mikolo gyeyo mu kyalo beera ng'okozesa JJ Sounds Ali Car Rentals asangibwa Boston Massachusetts apangisa mmotoka mwena abali e Boston oyagala kugenda ku kafamily day out olina gy'olaga oyagala kwewulizamu bulungi beera ng'ogenda yopangisa emmotoka obulamu butambule nga bwe wabubala leero kabadde ka hygiene k'abakyala na biki bye mulina okukola na biki bye mutalina kukola waliwo abawala bw'oba temanyi liisa kozesa kambe nga mugenze ku date bino wammanga kaleke you're proving no one kateeke wansi naaba engalo liisa engalo kiki nze munnange era oba kiki nziriisa sirina tabbu yonna ku first date first date nziriisa naye ate abaana ab'obuwala nze kyemba totawaana kitugamba nti woba ng'ogenda ku date totawaana sooka okoleko ka research akaaki akakozesa katilari bannange ate lwaki mmenyeka ne katirale abadde ayagala katirale okimanyi waliwo abaana be baleetera buneeno obugundi bwe baleetera amazzi nga mulimuko kalemoni n'agakwata n'aganywa agamazzi gaba gakunaaba mu ngalo bannange ne bakuleetera akatawulo akwokya waliwo yaganywa baganywa ajjukira bagaleetera mu kabawulu bwe bati nga kalinga kaddiisha akano kabagabiramu supu bambi n'okwata n'onywa mulekerawo okweswaza ate nze n'abakawa wakatawuli yakayisa mu feesi waliwo ababukwata bambi ne baleza babaleetedde kweyisa mu feesi obutawulo ne babuyisa mu feesi ne bakuleetera n'abakola mu woteeri ezi batandika okunnyonnyola abantu ebintu ebyo bikola ki temwefuula nnyo nga temulowooza nti buli muntu yali azzeeko mwezi woteeri zife abamu banne twakulira yiri eri ku bawalakata nedda omusajja bwakugamba nti kati tugenda omusajja bwakugamba nti kati tugenda ku 4 points noonya ekibeera ku 4 points you make research ate waaki nedda okola research ng'ogenda mu kifo nze sigenda mu kifo nga simaze kikolako research era bangamba nti kati kangereze kusera naye buli gye tumanyidde gye tugenda ne tuya buli lunaku kibadde tekyetaagisa madamu anti tutumya abantu kati bw'ogenda kusala n'ogamba nti kati kusala nabakolayo kino eno bwe bakuwa akagoye olina kweyisako bulungi mugole baleeta amazzi nyina ganaaba mu ngalo bwe baleeta katrai ne bamuteekawo nti kati akambe kabeera mu guno omukono fooka ebeera mu guno omukono nti kati ejjiko bagiriisa bwe bati kabeera mu guno omukono ogwa right fooka ebeera mu left era wooba ng'osala amaanyi gonna ogateeka mu kambe naye bw'oba nga abantu bali left handed ng'akozesa left yo osobola okukateeka mu left fooko n'okiteeka kisinziira abiiti y'emikono gyo bwe kaba mulungi yabawa nze simala budde
naye banna nategeera nnyo emmere nti omusiraamu tozannyira mu mmere wennaaba engalo habula baata abasiraamu kupirawo waabwe wali ogenzeko out ne diploma ne chipusi nze nziriisa ngalo ate otya bannaye mukwano budde ngenda kuba tetugenda tutandika neeno genda out otandika nga ffenna tuliisa bwambe ffenna nga sirina woteeri wano y'amaanyi gye seetuttemu. So I'm not excited. Sirina woteeri y'amaanyi gye seetuttemu emmere njegulidde okitegedde mba sirina budde negulidde emmere yange. Kati olwo olisaba pesita nga nayo mukwata mu ngalo. Sirina bwekyetaagisa okukwasa fooko nkikwasa naye waliwo ebintu bye simala nabyo budde era omwana mugampa ku mazzi ndagirira sink weeri. Sirya nnyama. Kale kati kangambe bakuwadde enkoko sigamba nti sijja naye nagikoowamu for my health. Nga bakuwadde enkoko ekifi kikwata eno n'eno. naye wamma temuwerera ku byono mukole research. Simya bulamu bwange. Ojafuna omusajja nga diplomat. Diplomat agende sirina era kyemwagaza. Ofuna omusajja nga diplomat ng'alimu buli kimu. Ye diplomat ajja eri Shamimu tegeera bino nti Shamimu ajja n'ab'engalo aliise emmere ate nze okujjawo nga nzikuse naye emmere njimalawo ebyo mugambudde ti esooka omuwala lekawoko ku mmere wenjala bweba nnuma njija nenjimalawo. It's not gamba mbuno asikulekako mmere nti oba ky'omuntu abeera akkuse. Abawala mweriisaliisa n'okwata ekyennyanja ne bakigulya kiramba n'onuunamu eriiso. Abeera akkuse oba togenda mu oba akkuse biki lwaki oba otumye ekyennyanja kiramba ate n'okkuta. Because kyembeera njagala ate togenda kunkaka mmere kugimalawo. Feyi nali nkulabyeko n'otumya enkoko n'ogikwata n'ogirekawo n'otumya. Kubanga mbeera nzikuse. N'okwata wakwata enkoko n'olyako luliba. Nze mbeera era nagamba buli nnyo kuba nze nali ndidde eyange ne ŋŋamba omukulu yali atututte taata ononsonyiwa naye no kangitwalira abaana eka. Soonoona nsimbi nze sente mmenye so kati nsaasira n'omusajja ono abaagitaddemu. Waliwo ne basire queen abagenda ne babawa emmere ne bagireka ne bagamba can you please pack it for me I have a dog at home. Kumbe ye dog agenda kutuuka ewaka anaaba engalo alya emmere. Ate ogamba ddogo ng'ate mmere gwo naye mulekera okweyita embwa emuli emmere. Can I please pack it for my agamba waiter, hey waiter, please pack it for me. I'm taking it for my dog. Which dog? Ati yeye embwa wabuliddwa ssente ezikulabirira embwa. Ate mulekerawo n'ebituba ekisirisire by'okweweza neeweza embwa z'abazungu. Embwa ziri expensive koko nyinyi teweesobola ne sente z'ennyumba okyazikuba luseke. Naye abagenda out bannaye musooke musaakinge ku bifo bye mugendamu. Bannaye abawala muswalidde nnyo. Ate nabakasaara yaani agamba ki? Waliwo eyeewola ndowooza nateekayo ennamba yange ndaba bampeereza message nga gwe next of kin. Mbu kind remind nabakasaara. Abo si baani now as she used your number as an emergency, she has been lying to our agency since yesterday that she's going to pay. But now she has deliberately refused to pick calls or communicate. Now I don't know if we committed a crime to help her in her time to need, but please tell her to pay her loan. Ngate bataddeeko we bagisindisi. Si be bali abakubira minisita ne bamutiisatiisa. Balabika be bano mukwano. Baabagala nawo. Yine ennamba. Producer. Ennamba yino 0789. Bakubira obampe mbawe B. Nabakasaara yaani. 0789. Abantu beewolera mu mannya g'abantu. Ate lwaki omuntu awaayo ate next of kin. Nga tosayinizeeko. Sayininga. Oba mwe ne mutankubira nakunkubira. This idiot. Nedda balabye sibategedde. Nedda bwe bunene obu app bw'oku ssimu. Basaba busaba nnamba n'otapinga mu linnya ly'omuntu. Basaba busaba nnamba? Like mu applications abo baba weewolako ssente. Bagamba give to gundi abagenda okurifaringa. Kati n'ogenda mu contact so n'onyigamu oba Shamimu Mayanja. Ne bajjako ennamba yo. Nti oba Feyi ne bajjako ennamba yange. Kati ebyo biki bye bakolera bababbe. Kirungi abababba mu mwongero babba. Kubanga omuntu yeewola atya ssente n'ateekayo mbu nga nze emergency waabwe. Leeta mmale obba wa B. Alo?
Kakati mukwano nabakasala yani gwe mugambye eyewola nga ataddeyo nze nga wa emergency. Kubanga lwaki omuntu aba yeewola ku nnamba zaffe muli babayitaani mmwe? Mwe kampani yammwe bagiyitaani? Teyeewola ku nnamba ye. Lwaki yanteekayo ne mutankubira? Omuntu yeewolera atya ssente ewammwe n'ateekayo omuntu ku emergency n'abawa n'ennamba zaffe ne mutatukubira mutandika otusindikira message nga n'ebintu bye mutusindikira message tetubimanyiiko. Mbadde nkwata simu nkuwulidde ogamba kansooke mbaweereze bano. Anti kunsindikira message nga n'amannya g'omuntu ge munsindikidde simuwulirangako. Kuba kati mutandise tufuula baakuzannyirako. Okitegedde? Omuntu yeewola atya mu kampani yammwe nga mutemuli babbi n'abateerayo ennamba ya emergency ne mutasobola naggikubako nti singa aba abuze ne ssente zaffe wamma okakasizza ono yeewole. Lwaki onsindikira message in the first place nga n'okumumanya tomumanyi? Muli ba app ki ssebo? Muli ba app kyante? Eki? Ani? Procash? Obwo bu app bwa ku ssimu. Muli ba Procash buwola ssente. Anti lwaki naye mubeera mutya nga app mwaziggulawo ne mutandika abantu okuteekayo ennamba zaffe nga mwogwa nze singa kati nanti wulira nze muddemu nsindikira message nze gwe mugenda osooka okuliyirira. Gwe linda ddamu munsindikira message yonna nga n'omuntu gwe munsindikira temumumanyi. Gwe weesinise oba olowooza ani wakyaliwo okusinika. Nedda ddamu okozese ennamba y'emu onsindikire message yonna ebanja. Kale ojja okutegeera nti n'embizi baziryanga nva. Ate bannaye abo abantu bo bu app tebayina mpisa. Ate seba abantu babawadde bbeetu. Obalaba talinaako musajja yakwata kyokka ate mukazi ayinako mukazi mweru. Babbi babba abantu kyova ne kammangu ako baakaggyeko baakakulozinze. Babulabye nga app kyobo odownloadinga ka app ku ssimu bungi bulinga nga amazinze basindikira ne message. Kati bo bateekawo app bababbe. Kati bababba ne babasobola bababbira ddala ne mukano just bantu tebayiga. Kati gwe omuntu ateekayo ata emergency nnamba ye nga n'omuntu gwa emergency gw'ataddeyo temusobodde mukubira. Walabyeko wa banka awalooni nga gw'ataddeyo nga kyova nze sikyanenya n'abantu bafera abantu sikulimba. Omuntu aba si mufere just oli gwe bafera yaaba omusiru. Kati gwe weesirikire. Obwo app obwo bubbi. Ate bukusindikira message nga bagamba katukuwole sente bakwegayirira. Waliwo abasasula. Waliwo abasasula. So paka mmiri. Ani? Naye mukwano nze mikwano gyange gyonna bonna bendina bonna babuyisaamu ddengaati. Kaakati abo nabo ndowooza mubawulidde. Mbawadde last. Kati wano Uganda okusurviving oba olina kuba babubbi. Bannaye bufere nga bususse. So kaakati atubadde ku ki? Tulabidde n'okwerabira kyetubadde tubadde wamma ku baana ab'obuwala abagenda out. Mbadde nkugamba omwana ow'obuwala bw'oba oswa n'aba engalo lema kulya nkoko yo bubi. Ekyennyanja n'aba engalo. Ate bwe mba nnyina enjala empanvu nga sobola kuliisa. Gwamanyi teri muntu akola kintu ky'ataasobole. Enjala nazo oba ojja zikola ki? Oba ojja ziriisa. Teri muntu ateekako njala ezo z'atasobola. Buli omu ateekako sayizi gy'asobola. Munaye waliwo abaziteekako nga malala nga tebazisobola. Bannaye nga tuvudde ku bwamba abaana b'obuwala mukoleeko ku steam like twice in a week. Just twice. Mukundi mukaliba y'abantu ki? Ffenna. Omuntu abula kyalya agenda asasula steam. Si steam zineno z'okusasula V-steaming. V-steaming ne wakaso okufumba amazzi g'ekusigi. Fumba amazzi teeka mu baketi teekamuko ka meat bunene
babuyita batyo oba mugundi mu Luganda okateekemu bulungi bannaye weekalirireko tekuba kwekaliriza just kuba kweyo kyayo kyako okujjayo that tuwa akatale ke katuve wano nina appointment gyenzirukako eyo ate saazo zaaweze nadda da akatale keka mugende mushevinge mulekerawo kushevinga ejirita bannaye ejirita zireeta bipampu omusajja aleke kujja bannaye kwebakako nga wenna olinganga enkoko gye bamanyi naye aza okweshevinga ku lulwe nga yeesanyusa lwaki nedda bannaye kati osobola okweshevinga nga weesanyusa naye kati ate oli oba tomubaliridde agenda okugira nga wano wonna nti buli kyebakola bakikolera abasajja so kyekolera bakikolere naye era nteekamuko n'omusajja because era bulamu bwe tutambulira ku basajja oleka kubeera wenna nga gwe bamanyudde ng'enkoko evudde mu mazzi agannyogoga mweyonje bannaye kale bannange musiibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.